abula by that time nali ntunda butebe Mother New Eagles oba mukitegeera mu kutunda obutebe Mother New Eagles I had my money kwa buli natunda ngo obutebe nga bampaka omutemwa gwange gwe nali nkolera Grace Can yansanga nze ndenamu nenkwata emitwalo gyali oba 3 oba 2 kitundu nengamba Grace Can bano tebakuyambye naye I think nze nsobola okuyamba kukwata sente zino funako ekyokulya road twali tuzipangisa nusu omutwalo gumu yes nasasulako road nafuna ekyokulya etaano bameka nezimusigalamu so bwetyo bwe twatandika okufuuka aba colleagues abakabi nze ne Grace Can abalala ne bakitwala nti we were you know towakana so mani yasamba senu yasamba yate neba yasamba so bwekityo netubanga tutandika okukwatagana ne Grace Can. Grace Can nga bamwogeddeko nti mwala mulungi mwala wampisa ebyaddala naye nabino byogere okay kati Grace Can ono nga ye muntu oba kangambe Grace Can muntu amanyi kye bayita oba he's a good manipulator oba kwangamba ali atya nti obudde bunena ye muntu akugamba ebintu nga byonna olaba byebyo buli kimu nga kyekyo naye newayitawo ebbanga ttono nnyo n'agenda bwati nadda n'olaba nga gwayogedde naye mulala nnyo gw'oli gwe mubadde ababiri so oyo Grace Can naye omuntu mulungi ekyo kyo nkimanyi era mu baana bonna abali mu The New Eagles she was and she is that someone omuntu yenna gwe yandibadde akwatagana naye ekyo sijja balinga nze ame point blank nze simanyi bintu bya kwenya Grace Can nkusaba ekintu kimu muganda wange totumanyiira okiwulira I think this is where I should tell you this totumanyiira let this be the beginning and the last over the road Mukulu Thaddeus Chakwesize. For us we're there to help you out mungeri yonna gy'oyagala okubeeraho oba okitegeera Mukulu Thaddeus weetuli nze wendi sijja kugamba ffenna nze wendi wonna wekyetaagisiza wendi naye totumanyiira bambi give respect to this society to this audience sobola okubeera nga tukola ki tutambulira okitegeera bambi abantu bano tetwagala enkya butuuka togambe yazemu n'atabuka neyeekyanga naafu okitegeera sijja kwogera bingi kankomaawo tandika wenzi olumu ebyokwogera bwe biyitirira ngenda kutandikira wentudde nsooke neebas briefly ngenda kusookera ewa sista wange mukyala Jackie Chandro webale kubeera nga weerekereza byonna si yegoyeka gwe nabadde empisi oba oli awo oba gwe nategeezezaako bangi naye ne baba nga olumu abamu balemereddwa waliwo abampadde reasons naye tukyatambula olugendo lukyagenda mu maaso naye lwaki nkwebazaako ensusso etonnye buli kimu ne kibaawo omulimu n'oguleka n'obeera ng'oli wano nange neyanza nnyo sis Mukama akumpeera omukisa. Your heart is so pure. You've never lied to me and I love you for that. Nga sinadda wa manager mubuuse kati ngenda kudde wa mami wange mukyala Marian Nambala nsanyuse nnyo okulaba sweet nzaani atudde naawe munange ndi musanyufu nnyo ate omanyi ebyange sweet nsanyuka mbijja ku mutima yinza okuba nga mbadde disappointment emirundi gyonna but you've never given up on me. I've always been so grateful. Newe nali ng'ewasemba
wankwatanga ku mukono sirina lwe nayogeranga nawe ku ssimu nga waliwo ekiganye notabaawo. Taata wange omanyi goba muzeeyi wange nze Tony Sepija aba taata wange akubeera mu Katemba group akitaga Samam Group agenda ku Nile Theatre. Nze ndi musajja munaku naye nkulidde nnyo mikono gy'abantu bakuzikiririzaamu. Ekintu ekyo nkitutte nnyo nga njala nsasule kwaba abambeerawo mu bulamu bwange okutuuka okuba nga olwaleero wendi era ng'oli asobola okuyima n'agamba omusajja oyo w'amaanyi mu ggwanga. Si kika kyekinyambye wabula gibadde mikwano n'abantu abanzikiririzaamu. Nakisalawo ne ngamba mu bulamu bwange ndisasula abo abanyambako abankwatako okutuuka wentuuse. Mu nsi abantu balina ebintu bye bakola nga bakola nga abayamba naye ate abantu bayamba bateetaaga buyambi. Omuntu ategeka omukolo n'ayita basobola kulya nnyama bagisobola ogigula naye batasobola gigula babagobera bweru bagamba abanaku abantu fuluma so nga ate ono gw'oyise leero asobola gyegulya ne yalidde n'ekiro oba tolina kyokoze. Buli kye nnina mu bulamu bwange okuva ku bookisa gijje mu ndongo. Obulamu bwe bwonna butambulidde mu ndongo. Ate mpagiddwa nnyo abantu. Yensonga lwaki nalabye nga bannayuganda buli gye badde ntambula nga bagamba kale omwana oyo bannange Lesikaani kale bannange ayina ekitono naye bannange tasoboka. Lesikaani mulungi nnyo bannange wayimba naye bannange bamuloga. Olunaku lumu twaliko wetwali ali ne maama w'abaana etwadde ewaka nagamba naye omanyi Lesikaani yajja naye gafaana bulungi kati